Amaziga g'abankuba kyeyo mu Saudi Arabia Riyadh kirabika gagenda kukoma era katusabe Mukama nti nno onaze ensonga agenda kuzikwata ku oba olyawo atuyambe ateekeyo kkono omulanga ate era atuyambe atambuleko mu bitongole ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Saudi Arabia osanga obuweerero obunajja anti ennaku zino zonna bankuba kyeyo bazimaze nga beekubira omulanga ku intaneti kwonna okuli Facebook, TikTok, okuli WhatsApp obutambi babutaddeyo ebifaananyi byabo abafudde babitaddeyo bebokyeza omuliro babitaddeyo abafudde tubitaddeyo bebakoze buli kintu kikyamu byonna tubadde tubiteekayo yegwe ogamba abantu bano babadde tebalaba munnange babadde balaba abamu just baagala kuziba buzibi matu gaabwe ku closing amaaso gaabwe kwefuula nti bino ebintu babiraba naye nga babadde babiraba anti honorable Mawada nkunyingi munnange yatuuse dda mu ggwanga erya Saudi Arabia kankuddiremu honorable nkunyingi Mawada yatuuse dda mu ggwanga lino erya Saudi Arabia agenda kubanga akola ku nsonga z'abankuba kyeyo naddala abo abaana abali mu biyumba tugenda batwalako mu katambi ng'amaze okutuuka mu ggwanga lino erya Saudi Arabia ku Riyadh nga bamaze okumwaniriza ddeni ate tulinde ekigenda okuddako ebizibu byaffe binaakolebwako oba nedda nze naawe njagala okimanyi nti no yenze Sheila Adita abeerawo batuusaako updates zino zonna ky'oba okola kwe kubanga osubscribinga subscription ekigambo weekiri ekya subscribe kyolina okweyambisa okwatemu notification bell akadaaka akabeera waggulu nga kebakubanga nga tugenda okunywa obuugi nako keyambise obeere nga okakonemu buli vidiyo gye nteeka kuno egenda kubanga ekutuukako mangu katudduke kuba tetulina budde tugendeko mu katambi ako naawe okerabirako ensolo ku kizigo kweri 7 tumutwala oba ayagala oba tayagala bakomulaiti baabo wow. Bakomulaiti baabo mbalabusizaako nzize olwaleero okwanukula okulungamya n'okutereeza ebigambo ebya njwanjwa ebigambo ebitakwatagana ebyayogeddwa eyandibadde minisita akwanaganya amawanga amalala omwami Okero Olyemu bwe yabadde akola interview ku mukutu gwa TVM neyegaana era n'agamba nti ministry eya foreign affairs ne embassy za Uganda mawanga amalala naddala mu bitundu bya Middle East tezirina era tezijja kuyimirirawo kulwa bannayuganda kyannaku nti tuli mu kaseera nga regimu eyawamba kuno ne baminisita baayo balemwa okwetegereza obuvunaanyizibwa obuli mu ssemateeka waffe ow'eggwanga Uganda n'obuvunaanyizibwa obwa ministry ne embassy mbuweereza ne basalawo bokkola bye baagala oluusi mutamanya oba mu kwefuula abatamanyi mugenderevu okulemesa bannayuganda okwenyumiriza mu kubeera bannayuganda tekyewuunyisa nti bambasada betusinga okuba nabo bw'otula ministry ya foreign affairs omu minisita ndooza general omulala oba retired lieutenant bambasada abasinga balondebwa nga bannabyabufuzi abalemereddwa ne batwalibwa kyankwazi abayigirizibwa okukwata emmundu oluvannyuma ne babatwala ne babasula ku zembase mubasuubira kukola ki bwe tulaba nga neyandibadde ng'abalungamya ku ministry ate avuddeyo alokompoka ebigambo ebijjako ministry ne embassies obuvunaanyizibwa kitegeeza nti aba balagidde mu nsobi njagala okulungamya eggwanga ne bonna bambassadors gye bali abakiikirira eggwanga na Uganda ebweru w'eggwanga nti obuvunaanyizibwa bwa ministry ya foreign affairs ne embassy butandikira era bwetololera ku bulungi bw'abannayuganda
obwogerwako mu ssemateeka waffe era bwe bututwala okuteekawo enkolagana n'amawanga amalala nga tusinzira ku kinyusi ky'abannansi. Uganda si linnya, Uganda si bizimbe, Uganda si just umbrella, Uganda si just ttaka. Uganda etandikira ku bannansi bannayuganda. Era bannayuganda be bayotambulizibwako obuweereza bw'eggwanga Uganda. Embase yonna weeri erina kusooka kuweereza bannansi. Emyaka gyonna egiyise egy'enjawulo, Ministry ya Foreign Affairs ne embassies ez'eggwanga Uganda gye ziri zibadde zifuna mu budget biliyoni ezikulukirizibwa 3 buli budget allocation nga bazisindika mu embassy ne Ministry ya Foreign Affairs. Okero oliemu ayagala tugamba nti biliyoni 3 za kusasula musaala gwe ne bambasada n'abakozi abatonotono endala baliemu obumpwanki bo bannayuganda nga babonaabona. Bwe twogera ku consular service twesanze nga bwe twogerera nga bannayuganda tebafunye passport kuyambibwa kufuna passport abali eweeru bangi abalala tebayambiddwa kufuna national IDs n'abagala emergency travel document ebiwandiiko ebayamba okukomawo nga baboniddwa ebiwandiiko byabwe tebayambibwa mu bunnambiro. Weesanga nti bannansi n'obulungi bwabwe tebufiiriddwako. Bwe tuwulira ebigambo ebyensimattu ebyayogeddwa Okero Olyemu kinakuwaza kimalamu amaanyi ate kiri wabweru w'amateeka. Kyakubiri, twagala embase zaffe zijjukire nti mu budget allocations ze babawa omuli okuba nti batunulira consular service wawo nezitateekebwako mutemwa wawo nezibaweebwa okwanaganya bannayuganda abali ebweru zibateeka mu diaspora. Tusuubira kuba nti budget ng'ezo zikozesebwa ku bulungi bw'abannansi abali ebweru w'eggwanga. Ono Okero Olyemu ogamba nti yeewuunya lwaki bannayuganda na abawala abavubuka bagenda ebweru okukola. Awangaalira mu nsi ki lwaki Okero Olyemu okuddaalira bannayuganda? Temuswala n'omanya eggwanga nti bannansi bali mu kanyigo, abantu tebalina mirimu gya kukola. Keeko nno akatambi ke mbadde njogerako ak'omwami Mawada enku nnyingi munnange yatuuse dda mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga abaana bamuwaniriza mu butongole erawo nno nga agambye nti nno buli alina ekizibu kye naddala bano bamaama b'eyumba abadduka mu biyumba ne mubeera n'obufo bwammwe mmwe mwekusika we musimba amakanda ne mutandika okutolosa bannammwe. Agenda kubanga akyalako mu ebyo ebiyumba katono katono nga bw'ayogeramu ku nsonga zammwe nga waabawa amatu okulina bano mmwe abazaalira mu ggwanga erya Saudi Arabia nga wajja n'olubuto n'ozaalirayo omwana oba omwana wamufuna mu nnyumba ya mukama wo n'obeera ng'omuzaala. Honorable Nazze kuwuliriza bigenda mu maaso kumanya ki ekigendera ddala mu maaso nga jjidde ddala ku ground alyoka addeyo ne updates basale amagezi. Jjukira nti ono ye honorable omu abakola ku nsonga z'abaganda baffe mu ggwanga erya Dubai oba mu kibuga ekya Dubai abaali balemeddwa okudda ewaka okwekalakasa nga kufuusa okwekalakasa babagobedde ebweru basula ku street deportation babatta bababonyabonya babasiibya njala tebabafaako abamu balwadde abamu periods bazigendamu tebalina byakukozesa tebalina sabbuuni tebalina busenya tebalina ddagala ly'amannyo tebalina mpale za munda tebalina bisanirizo ebintu ebyo byonna byabatuukako. Honorable Mawada teekako ne Honorable President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batula wansi ne bakuba emmeeza ne balaba batya bwe bagenda okuba nga bagonjoola ensonga z'abankuba kyeyo. Ate era njagala ojjukire kyesaagala bwerabire nti nno era Honorable Kyagulanyi bwe yali akola ku nsonga zaabo abali e Dubai yabagamba essaawa yonna agenda kubeera mu Riyadh era kankakuddiremu yagamba essaawa zonna ajja kubanga alinnya ennyonyi ajje mu Riyadh mu ggwanga erya Saudi Arabia ate alabe abali mu Saudi Arabia bo kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Katulowooze nti nno omulanga gwe tubadde tukuba gubadde gutuuse era nga saagala mukomyawo musigale nga muteekayo pressure musigale nga mukola obutambi musigale nga mwemulugunya tujja kufuna okuyambibwa. I trust me tujja kubanga tufuna okuyambibwa bwe tuneekwata wamu ne tukubira wamu omulanga. Ebintu ebiti bye tubadde twagala ffe ng'Abannayuganda naddala abali mu diaspora tetwetaaga bintu bingi. We don't need a lot and a lot of things or a lot of stuff. We only need just support. We only need support from you people that we elected and give you seats so that you can give us services. Twabateekayo ne tubawa ebifo ne mutuulamu musobole okututuusaako services ng'era twagala Omunnayuganda yonna waali
abantu abatwala eggwanga Uganda babeere bakimanyi nti however much that person isn't in Uganda but still is a Ugandan citizen ate era nga be bakyamuyinako obuvunaanyizibwa era bw'abanga alina ekintu kyonna kye yeetaaga okumukolera babeere nga bamukimukolera. Trust me, it doesn't need a lot of stuffs or a lot of money or a lot of time, just ekintu kitono nnyo. It's very easy to save a life ng'otaddemu just akantu katono nnyo bwe kati. Katusuubire nti nno kino kinakakanya ku mbeera eriwo era nga kinaleetawo okutegeragana wansi wa ensi ebbiri oba wakati w'omukulembeze n'abantu be oba wakati w'ensi ku nsi Saudi Arabia ne Uganda. Amanya yenze Shira Adita, njagala manye kikyolowooza ku video eno, yita mu comment section gyoba weeyambisa, subscribinga, likinga, commentinga ng'okozesa erinnya lyo ekifomu wangalya gy'osinzira okulaba video zange zino. Omupya nkwaniriza naawe osobola okuteegattako, jangu tukole community eyaffe wetusobola okubira omulanga, wetusobola okuteera waka waffe n'abeera nga atambula worldwide. Tomanya eyo tuyinza okufunayo obwenkanya oba obuyambi one day or later tusobola okufunayo obuyambi. Mujje twekwate wamu twekolerere twekubirire omulanga. Remember, bw'otoosalewo leero tojja kusalirawo ddala. Yenze Shira Adita, kamanyi kikyolowooza.